Labayo. Labako bulabi naye togula. Emali tulina ntono. Labako bulabi naye togula. Jona labayo. Labako bulabi naye togula Jona. Emali nina ntono. Sebo nkwegayirire. Negayirira nkuguze. Bambi ngoza. Mali nga ina ntono. Tuyagala jimalawo. Saya jibayo mali yange nga ntono. Ngoza baba. Makunegayirira kabulaza. Yakunegayirira. Mali oyina ddala esobola si bineno byakwesudi ate saizi yange. Saizi yo. Eno njitwala. Musibye mutya mwenna abatulaba amanya nze Jona Ssentongo mbaniza ate nate ku mukutu gaffe omuganzo gwa Tindi Files gonna akatwenga kwendera ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga nabagamba ine ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Well, olunaku olwaleero twegatiddwako muganda waffe ow'emmaali alina ntono. Yes, tumunoonyezzaako olunaku olwaleero tugenda kuba ate tuwayamuko naye atubuulire lwaki yeegayiriza bakasitoma okubanga ate bamugulako ddala emmaali. Yes, kale tunagenda ddala maaso kansaba ababuuzeeko ate tolekere ekitulese olunaku olwaleero buuza kuba tulaba. Mwase omutyano basewo ne bannyabo amusizaako manya endowooza bampita Ashraf. Gwe Ashraf? Ya nsija musiraamu Ashraf. Okay. Wakamala alina akatono labako bulabi naye togula. Emmaali oyina nti? Maali nayo oyina nti. Oyagala bakasitoma kwegayirira? Era balina okuneegayirira kuba kati maali nina nti. Naye kati bakwegayirira gwe akasente onaakafuna otya? Waliwo bensanga olina akwegayirira n'agamba bambinguza ya n'omuguza. N'akwegayirira bambinguza? Maali mba na ntono kabulazi. Ng'olwo gwe nga totidde kasitoma kuddukako genda wamulala kugulako maali. Ai maali mba ina mbeena peya nga 3. Ate bwe naazitunda. Kali ki ekikwepa nsi okutuusa? Sikwepanga. Just maali mba na ntono. Oyagala kwegayirira? Kuneegayirira. Kale olunaku olwaleero njagala abatulaba bandyagadde okumanya ebikwatako. Ashraf osibukawa? Soga. Oli musada musoga mwene? Musada musoga mwene. Soko bakoberemu abasoga. Abasoga muli mutya. Muli bulungi abaana beidinde yiga nga Kamuli balamusizaako. Wasibuka busoga okujja nene Kampala? Soga. Ebisoga wamalayo bbanga ki? Myaka 15 nenyingira ekibuga. Otyo? Soko tunyumizeemu ku ngeri gye wayingiramu ekibuga kyali kitya? Kibuga kyo kyakiriya nayingira buyingiza aduukira ku bbala. Walina wogenda otuukira? Naye sirina. Tewalinayo wa Luganda we yenna Kampala? Naye sirina. Kati entandikwa yo yali etya tiyakuzibuwalira? Naliko nga mwezi ogwo waliwo kyali wanga yaliyo mu kyalo nayakolera eno atunda chapati zinenyike. Nagamba busirikiri kita nsanga wona kasero. Nanda ka chapati ngalunda chapati nagamba kyavukiri kita ngo dugara. Nagamba bagwenda ngamba nedda. Sina kalimo buli andaba amwawo katenza kumpa mulimo ngeje mfanamu. Yoli yangamba jantu tukole ekibosire nantwala yubosi nasukana agana onagamba talina ngoye laba wafaanana kyanakola ati. Olwo gwali mwaka ki? Mwaka sibamunyenga gwali mwaka ki? Kale okutwaliza mu Kampala yo gimazeemu emyaka emeka? Ona myaka 10. Myaka 10? Sebo wangadde oli waamu. Myaka Ashraf onvuzeemuko speed. Jinja wo wennyini wosibuka. Omaye kati eriyo buli munnajjinja ayagala okumanya serebu we kalo ki kennyini kasibuka? Iganga. Oli weeyiganga? Iganga. Okay then mukujja wano eno muli mu kigu wasookerako ddala okubanga ate okola? Yasookera mu chapati zinenyike. Yali kyaliwo? Yantwala. Wali wamumanyirawo? Kati twalinga naye ku kyalo ye nansookayo eno. Yawe yansangira ku bbala n'agamba jangu tugende okole. Nawe gwalinamuko ku experience y'okubanga okola chapati? Nalina ziyiga, ebala yamala nalina naziyiga.
mukola okutwalizaamu embeera yo yali etya naddala mu bintu by'okusula okubeerawo okutwaliza wamu? Kati bosi waffe yali yapangisa ennyumba nga tubeera omwo atupangisa eyaffe. Nga mulimu abakozi babiri? Abakozi nga 8. Okay. Wawangaala bbanga ki ku mulimu ogwo? Wabanga myaka nga 4. Myaka 4. Olwo ng'ofunye ekiddako? Nga mpulira nenga kiddako pozi kesise yansumbuwangamu. Kyonyumizako ku kesise bangamba nti kesise ine engeri gy'ejo byamu abavubuka naddala eyo ku bbale eyo ku street e Kampala. Yo yansibako milioni nga 8. Nga ndete ntwala Luzira, ntwala Kampiringisa. Nwe bakuvuna nakyo tokutwala e Kampiringisa? Kutembeeya. Olwo ne bakusiba ebbanga ki? Bateganga omwezi gumu, myezi 2, wiiki 2, okola obusibo ng'okomawo. Olwo mu kuvaayo ya ovaayo bw'otyo olina kudda kalimu yaddamu okole. ng'era bosi omwe yakugjayo oba? Olina okola obusibo n'omaayo n'ovaayo. Bw'okugamba ng'ogumiikiriza n'osaavinga kye baba bakusalidde n'osaavinga n'ovaayo. Bayinza okukwata nga tolina ssente oba olina simu ya boosi wo nga tamanyi oba bakutte. Akulinda n'akulinda atokomawo ategeera olwo bamulidde. Ongambye bakukwata emirundi nga 8. 8 nansibira Kampiringisa. Kisa kiri ku Masaka Road. Bye baba batwala eyo? Embeera yo yalinga etya? Embeera yo simbi naye nga womanyi wakusibira abantu awamu batuweyagala. Oba oliyagala fulumu obeereko nekyowekolera? Wakusibira mu bantu wamu wokka. Olwo bakadde bwe tolinayo ku bakadde be wandibadde okubira ssimu gamba nti owaaye maama taata? Abakadde gye balira saga kwewalikiriza bakadde. Mukubi omukadde ni maama bankutya nga saga mudala pressure. Oba wali toyagala bakubiranga olowooza nga tebamanyiwa gy'oli? Bali bamanyi. Nga tewasiibula ng'oveeyiganga? Omukadde saamusiibula sinza kulimba. Eka waddukayo budusi? Ng'olwo nakyo ekikweyunuza okujja e Kampala? Nanti mpulira Kampala. Nenga owaaye yanyako mu kibuga eyo. Oluvannyuma lw'okuba nga ate omulimu gwa Chapati gwo gutadde, biki biwaddirira ate okuba nga ate okola? Awo nadda mu paaka empya. Awo paaka empya nga ntunda memory card, radio, power bank, mu taxi. Nga mwentembeeza mu taxi. Naye ng'ebintu byo bitambula? Era osanga omusaabaze n'agamba power bank yammeka akabeeyi nakuba ku ssente. Gwali mwaka ki buwadde ate mu bintu by'okutembeeya memory card, power bank? 2024. Awo Shirafu tajjukira myaka. Awo sijjukira naye nze njukira byonna binakuba mu ntembe. Oyinza n'okuba nga tomanyi mwaka gwe tulimu. Tuli mu mwaka ki? 2025. Kati egisigadde egyo ng'ogyerabira maama. Sawa kujjukira byamabega. Eby'emabega obijjukira oba ki? Kozi bino birempiseemu nga bimbi nnyo omutwe mbinsi omuzeeyo byokka. Byo mbiteeka kuli n'engamba owaaye. Ashraf olina emyaka emeka? Na myaka 22. Kati ebikulumya omutwe gw'omwana omuto bisinziira ku ki? Mu kibuga wano niwe na myaka emeka kuba kukulumya? Wano mu kibuga nti kulia eno KCC kaluyinza okera mu kibuga n'akamala eka nabaye ne bakayoola konna tukamali yova kuwa ya looni wati oba osinze essimu eno mugamba musajja mpange ne mali mbayiseemu abaye ne bagitwala ate toyinza munyumiza mbakute maali yange. Toyinza munyumiza maali bagikute wagamba sasiba zangu twale essimu yo kitegeera. Mu kibuga obesingirawo otambuze maali? Wakiseka awo kunajja Wandegeya, Katanga, Kubiri, Mulago, Kaleerwe ne Bwayise. Ebyo byenfuza ezenkoleramu. Ekitegeeza mu bulamu bwo bwaddala era oli mutembeeyi? Ndi mutembeeyi.
oluvannyuma lw'okuba nga ate ovudde mu paaka empya guno mulimu gwe waddamu straight oba olina emirimu emirala gye waddamu n'okolamu? Naddamu bboto. Okutunda bboto? Ekitegeeza ozze ng'okola omulimu guno ogw'obutembeeyi naye ng'okyusaamu? Nga nkyusa mu mirimu bboto. Njagala ombuulire lwaki abatembeeyi abasinga tebaba flexible oba tebagumira ku kintu kimu kye babeera bakolako? Ogenda omulaba sizoni eno aleese bboto, sizoni eno aleese ambuleera, aleese kino. Ba sizoni kuba kati nsonera musana kati enkuba encawo inatonya bweti bazoyita amatundubaali kuba entundubaali zina zitundako naye nga mbala sizoni enkuba etonera bweti ng'emiza wali mukyalo lyako ofuna amatundubaali otyo onya sente ngenda kalibe bewo mu katale bwayise nga bikamaali yaabwe naye ku musana oba oli awo ebyokulya nabyo bijja ng'obaka emiyembe. Emiyembe sagitundako. Lwaki? Sagitundako. Muyinayo mukama wammwe abakulira oba oli awo ababawo emmaali okuba nga mutambuza ku makubo oba bizinesi yo nga ggwe? Bizinesi yange nga nze kyakutwalira ky'okuba nga ate ogitandikawo? Sente ennyingi. Awo mu kibuga oyinza oba nokyeno oyinza oba nga ne kapito wa mitwalo 2 n'okola n'ozimba emmaali naye lwaki kisinziira ogumiiza n'osuubula emmaali n'ozimba akamaliko ne kabeerawo. Kati gwe saazi oli mu mmaali ya ssente nga mmeka oba oli awo? Ommaali yabweyina weera sente bwezinayo wali siikaanyi naye kaba kange. Kati essaawa zino oli mu ngatto? Ngatto. Bboto zo wazivaako? Sizoni abaana kuda ku ssomero eri ate natundako bubboto ate n'abaana nadda ku ssomero ate nadda mu ngatto. Engatto ng'otunda za laki zale zokka totunda z'abaana kudda ku ssomero? Nazitundako. Kuba kati oli mu sizoni y'abaana kudda ku ssomero? Zo nazitunda. Nazitundako. Okay, Ashraf, kati essaawa zino obulamu bwo obutambuza otya? Obeera wa? Mbeera Kosovo. Kosovo? Obulamu bwo buli butya? Buli kira jase yawo byokweyiiya. Yaweeya n'obubeezaawo. Ebyensula byo biri bitya? Ebyensula yapangisaawo Kosovo kalo mukendera. Emmaali yo gy'otayagala kutunda ekubeesaawo n'osobola okuba ng'ofunamu kokka sente kuba toyagala gitunda? Wali kuganga waliwo abanegayiro baguza. Kati awo enfuna akasente. Ng'osiimye? Nga nsiimye nga muno kamuguze. Okay, njagala lwaki mu bifo byonna wasalawo kubanga ate osinziira Kosovo? Kosovo kale nze wampa emirembe olina okola ki? W'obeera? Oba wafunamuko ebyakusikiriza eby'enjawulo? Nedda jasiwayo emirembe tulawo emirembe wendi. Obulamu obeezaawo otya ne bakyali bokkaalo? Bakyali bange nze nzira n'enjiriza buli omu nayira bibye tudda bali. Njagala twogere ku sound eno akatambi ako akatrending ennyo kewalabikiramu nga omukyala ayagala okubaako ebintu by'omuguza naye ate ne weeraga ssebo. Tunyumizeemu kyatandika kitya? Sound okugiyiiya nali ntunda bboto natambula okuva ewa Kiseka nenzira ewandegeya nenzira ekamoosha nenzira ekisazi nga sinafaala ne kasuma n'ogwo nenzira ekalabe nga mpulira bintamye nsaba nkole kinzira ewaka naye ntamatambula kali nga nekyanzi nga nyimba labayo owabuda nampita nangamba jangu ndabeko obulabi naye sigenda agula saanyiiga alina eshayi nga ndaba buli omu tagula. Nga buli omu tagula mu kaseera? Nenga nziganye wabuda alinza ogula naye teyali ate agula nangamba bale nga ndabeko obulabi ngamba easy nentandikira awo labako obulabi naye togula nengatako ebyange ojja weeyimbya wekka. Labako obulabi naye togula nitakako emmaali okuba entono ne basinika mu kikuubo
Nogatako nako kwegayirira. Owakubada yampa engombo. Nti kayagala labako bulabi. Yagamba jamu nabeko bulabi naye sigenda kugula. Zine mutwalira ngasinza nakumunyingira mu bayitaguze mbo. Eri abakwegayirirako okukugulako emaali. Nagamba bambinguza. Ebyaddala? Ongombo yange. Kale ngolwa kwegayirira atya? Ambinguza kamaali. Muganga maali ina ntono. Minguza olishali wange. Bambinguza. Muganga maali ina ntono. Omayizo muwali. Soko togereremuko. Labayo. Labako bulabi naye togula. Emaali ina ntono. Ayagala ogulage mu kikuba eri ebingi. Baganye. Ngolo tambula ogenda. N'emaali yo. N'emaali yange. Ananga ashirafu. Labako bulabi naye togula. Kati wosanga customer n'atakwegayirira kutwalako maali. Nangenda. Ng'ogenda teweeguya. Ze ngombo yange maali ina ntono labako bulabi naye togula. Ngolo olinda olw'enkya. Ngombo yange. Kati mwaka ka video omukyala teyagulira ddala maali. Yagana okunegayirira. Yalabako bulabi gwe n'otambula. Namugamba negayire n'agaana. Nambo wata kunegayiro jagera mu kikubo eri ebingi. Omanyi maali eri mu kikubo ka blaza. Empitiri mutebwayo. Maali eri mu kikubo. Segeza nawe gy'ogijja. Nanja mu kikubo gye mbasindika eyo. Kati gwe wategeerako nti eri yakutte aka video kaneeno. Kano. Wali okimanyi nti bali mu kukwata? Twajja musajja wange Kimera. Oye. Yatwapostingayo video nga tebutambula. Omaye. Kati natembera nga nenzunga nga nawasifasine nga kagendeko musajja Kimera. Onakolo. Yanaja ntukuleyo kano. Nawe ojja kubeera wali nze nkuyite jangu. Omukyala abeere mbeerenga muguze maali. Nangaba jangu. Labayo. Labako bulabi naye togula. Maali tulina ntono. Nongaguza mukyala. Njala negayira naye yagaana. Naye yagaana. Emuta. A video kano omanya nti kana trendinga. Twatekayo obuteesi. Wagenda okulaba nga kakubye. Nga waliwo mitabaga omusajja. Omanyi kyoli mu ngombo yo. Kanze ngombo yange nakitamuzo wakiseka. Omyaka ngeje ebiri. Nga sibeera omusimi oli kunkwata. Nga ntambula byange. Nga gwe sibi oliko. Nga sibi ndiko. Nze ntambula ndikanira abantu. Labayo. Labako bulabi naye togula. Abayi banyaga nga ye akudda nagala labako bulabi kaako kajja. Abaana buuka. Labako bulabi naye togula. Emaali tulina ntono. Wali oli awo ogenda okulaba kafuuse kirala ku TikTok. Tawasi abangamba. Bye badde oyimba wano ndabako bulabi. Omanyi kaliki. Bifuuse. Mbadde byoyimbisa wano mbolekani abantu ndabako bulabi naye togula. Omanyi engombo kyekola. Ndowooza kati okuva ko lokosofu yonna wagyetikka gwe serebu waayo. Yateeka. Labako bulabi naye togula. Sure. Bo bakutegeera abe Kosovo nti ddala yali ggwe. Era abayo abandi ku kyalo. Nga tebampa budde naye kati otuukayo yagamba yo kyali bafuna bakubula naye togula. Bali tebakuwa budde nga bakwematirirako. Nedda yasinga oyo asinga wonayita awantu okitegeera. Nga tebakufaako. Ate wakiseka gy'okolera? Wakiseka. Ate engombo gye yaveeyo abaana baagigumya. Aliba abantu bakulaba batya ng'oli ewakiseka? Kati wakiseka walinga waka. Nawe wandiga walinga waka. Wentuukayo wale ebbanga nzisitusa ekifumu ngere nkolere eno. Ekitegeeza ggwe Ashraf toli best in one place, oli wa bifo bingi naye olina ebifo by'osinziiramu abantu abangi bwe bakumanyidde. Wakiseka awo ku Najja, awo Kivulu, Wandegeya, Katanga, kubbiri awo mu Basubalu. Omusajja nga yakwatira video Kimera Mulago. Naye abintu bagumya engombo.
Byanjawulo ki by'oyinza okugamba nti by'ofunye okuva mweno sound we yatambula ku TikTok neekumanyisa? Ewa sound sinagifunamu nnyo. Sound yo sinagifunamu. Twabadde tuli awo ne tukulaba ng'omiitinze omukulu Eddie Kenzo. Yena mulabye. Yakunoonyezzaako? Ayitaako n'agamba musajja alabako bulabi. Esalako. Kyabadde kigendererwa ki okuba nga tosisinkana Eddie Kenzo? Kano ka sound akakuba kalabako bulabi. Eddie Kenzo yakafamu oluyimba. Nalabye yakakozeemu oluyimba. Yakutaddemu mu vidiyo? Apozi wano nga kali ka sound yakakadde akasooka. Keyasoosa nazzaako eri eyiye. Mwasisinkanye mutya ne Eddie Kenzo, like contacts zo yazifunye atya okuba nga ate akukoonako n'akuyita? Yakuyidde omusajja wange Kimera. N'agamba omusajja si omuleete tweki naye nga tonyumyanyumyamuuko. Kenzo ye yakutadde? Kenzo oba tannakuta? Yatalemuuko. Wanje? Addeyo. Yakuwaddeyo? Gakubako obukubi kafuufu. Nkitegeera. Yabakubyeko obukubi kafuufu. N'essaawa yonna. Okay, njagala otunnyonnyole biki bye wandyagadde okuba nga ate otuukirako ddala. Eno wandibadde oyagala okuba nga ova ku 11 ey'obutembeeyi ofune eddala ekisingawo? Kyenjagala nange nfune wempumuzako akamaali. Nfune wempumuzako akamaali ngambi nsijja bange abako bulabi natusibana akamaali. Yala nsange wano bagala kuleetera wooli onsanga akaduuka. Wali just kaduuka yo kawake kati nawe teekamu akamaali kange. Owulidde otya nga Kenzo akozesezza sound yo? Nawulidde bulungi. Saanoomye omusajja yakozesa sound yange. Nawulidde bulungi naye engoma nagiwulidde. Oluyimba lwabadde lwa ddala? Lwa ddala. Tewamusabyemu kubanga naawe otuzaamuko ku layini oba gwe toli muyimbi? Siri muyimbi. Teweegomba kuyimba? Kuyimbako kirabika okuyimba byo. Kiki weegomba ekirala okuba ng'okola? Neegombako bingi. Neegomba. Ashraf, wawulira otya nga sound yo etambudde? Sound yo nagiwulira. Nawulira bulungi. Wali osuubira okubaako n'engeri gye kukyusizaamuko obulamu? Nali nsuubira naye nga ndaba sikifunyeemu kabula yazaala. Sound yange ekumi naye sigifunyeemu. Biki bye wandyetaaze byo? Kati nga obutembeeya. Kitegeera? Naye manyi sound wenda kikuba bweti. Kuba yatambula. Ate nga tugira bwetu nenfuna akamaani nga kaweeraweerako naye nenteekako wali nga bansanga kaduuka. Naye okozesa sound naye okugifunamu. Sound nalaba abantu abalina bizinesi ez'enjawulo nga bagikozesa. Bo tewandyagadde kubanga bakuyita osobole okuba ng'obakolera business advertisements bwe zityo. Era n'obulango basobola okumpita ne bakubira obulango. Banze wo wendi agala akalango konna. Akalango kosobola obukuba. Eyandikwetaaze ayinza kusanga ku nnamba ky'okuba nga ate akola naawe? Namba erizo 70 47 79 83 7. Ye namba kuba yinza okufuna? Njabayo n'endala mu maaso, njabayo n'endala. Osobera okyuse namba? Edda wakale esimu yange ogiraba sina tewangaza muliro, simu yino tewangaza muliro. Weetaagayo n'akasimu akapya? Era enfuna
ampaya akasimu kakona nsoberamu akasimu kenina. Kale nga tufundikira obubaka bwo obusemba eri abavubuka abakola mikwano gyo gy'okola nagyeyo ku street, ababaka kibandibadde osembayo ate okuba ng'obawa? Abwaja abuka mbawa kukola nnyo otagwamu ssuubi. Tulina okola abavubuka kabulaza ndaba okola kwe kusinga bakazi ojo nshende bambu engombo yange yatambudde kuba naye nkola otuusa guli omulimu otuusa guli otuusa guli kitegeera naye kati wano wendiyo. Valentine etuuse nno ya Lwakutaano tolinayo mukyala? Sirinayo. Obeerawo otya? Sirinayo njafuna. Njafuna. Sound yo teyaleese mukyala? Abakyala bagala kuba nsimu sijja babakyala. Bakukubira amasimu bakusumbuwa? Si babakyala nze sijja mukozi. Obola bukubira amasimu bakusumbuwa? Yawo gamba kindi kyala bakubula ndi busy kansoke malize customer nja kuddamu nkubire. Obugamba otya? Kansoke malize customer nja kuddamu nkubire. Ashraf beera serious. Abakyala bayinza ki okukunoonya gwe n'obeematirirako? Kati mba busy. Abantu baba bagala kubalaga ku maali. Kati Valentine ogiyiseemu otya? Oyinza ofunayo. Oyinza okukola otya? Oyinza ofunayo. Akakyala? Konaabeera nako? Bitebe mukolo yali. Oba Valentine ogenda kudda mu bumuli? Ogenda tunda bumuli bwa Valentine? Nakibazeemu naye ka capital. Ate okimanyi kiyinza okukolera essaawa? Kiyinza okukola kati. Nendeka ku play sawa. Naye kesi siyinza kunsumbuwa. N'obalagako? Nga balagako bwe bagula. Obumuli bwa Valentine. Ate nno ke kaseera nno. Bwe tukirowoolezzaako olina okiteekeramu ddala ebigere. Ogenda osuubula obumuli obutunza abantu. Yakirowoozaako. Ate ogenda kirowoozaako nkikutadde mu ndowooza. Kandabe. Pantandike na. Enkya Lwakuna. Valentine ya Lwakutaano. Siri leeti. Toli leeti? Obumuli enkya balina obbugula ne leero babugula. Okategedde? Ani capital nagamba capital. Capital ina mutini? Kati abagagga ko bali okwo batulaba bakubira omulanga obasabe ku ssente bakuwe ku ssente. Aba ku ssente. Bakuwe capital. Capital nayo msiyani yagale kwa nakuya sound yesho. Ale kati capital mubasaba ngalagira. Wetowazi. Azampa ka capital. Naye ndiye ndi bubi. Nkyali originally. Naye bayo nakuba sound ngawe yakikuba. Eligeni javaayo naye nkyaliyo. Kampiringisa yavaayo n'ate yesibye mu bwe kampiringisa. Kani nkyali eri. Sound eno. Naye manyi jeni njavaayo ko nange mbeeko wali. Ninda bancha. Yeso ko olina kyenere n'okubuza mama yakulabako ku sound eno. Mama yangu akasinga agamba mutabani. Bamulagako abantu ku kyalo. Ye talina smartphone. Alina. Talina beera. Bamulaganya agamba mutabani oyo. Yo mukali n'agamba sala zokka mutabani. Nze kwagaliza kasima. Okay. Sikulinaako obuzibu. Kale n'olw'ensonga eyo sigenda nasukkawo wano eno abadde mwana mulenzi Ashraf labako bulabi. Eri mwenna abalina bizinesi ez'enjawulo Ashraf yanjagadde okuba nga ate abalangira yeetagamu nno kasente, erinnya limuzotoweredde, erinnya limusinzeeko naye yandyetaze okuba nga ate amakinga erinnya lye ate bwe liri. N'olw'ensonga eyo nkoowola buli muntu yenna alina bizinesi eyo asobole okuba nga ate awa Ashraf bizinesi asobole okuba nga ate naye ng'abeezaawo obulamu mu mbeera eyo. Okamanya geri abatulaba? Je baliko bassebo ne bannyabo. Mannya gange nze Kimera Shafiq. Kimera Shafiq olinga ani wa Ashraf? Oyo omusajja wange yajjanga mpitaako nange ne ngamba ono sijja mukwata mu simu yange. Naye mbiremberawo awo nga ndaba obwana buto buno bujja ne bukuba engoma ne zigira. Ningamba labako sokojje. Omuyita labako? Nanti yali ngombo erabako bulabi. Nga sokojje. Jangu nkwateyo ka video kamu. Soke tukateeke ewa ne soka mukwata nga aguzo w'ebigaali awo. Abayo.
nga baba ate yali amuguza bisikuiti awo biseera by'abaana ng'amuguza bisikuiti era zena botoli najja ne gundi ne mugana naye sooka ojje n'aguza ow'ebigaali awo labayo labako bulabi webigenda mga vaayo nja kutomera vaayo eritongozi emuga just n'aguzaako awo ku bantu awo ate nkera ne mugala abako maani ka video tebaakalabye nesooka nzigwamu amaanyi awo nembeera awo ne mugala kati oba kati tuzzeeko ki awo bafuna ekirowoozo ekikwata kali ka video mugala tuba tuzzeeko ki kati nendaba oyo omukazi oyo gwe twali tugenda okuguza oyo yali mu video ne mugala nyawe sooka ojje ogenda beera mu video zono ngenda muyita ali mugambe jangu abenga akuguza era omukazi gyali eyo amanyi twakwata ssente kuba video aziraba azigira naye agamba tetumuwa ku ssente juzi yampeereza message ne mugamba sinamu ssente nange video ziraba zo tuzikola ziri eyo yamanyi video olutambula ze ssente video zo bazikwata n'abantu batukwata awo bulijjo batuleka awo nange nempositinga ako gyako Kenzo ke yajjemu oluyimba jangu netuguzeyo omukazi tumugamba akwegayirire naawe omukazi n'agaana omwegayirire omusajja naye n'agenda neyematira yematira tekati omumanyi olumu tatunda pozi ng'akusiimye busimi n'omutumira bulungi akuwa ate waba taguza agikuwa firi agikuwa firingi firi n'otwala n'agamba eno laba muganda wange tekunyumidde bisi n'agamba negayirira kalirange naginsigamu kuba saizi ya mali eyo naye nga gye tusigaza mali tulina ntono kati onetwegayirira mubeeza mutya obulamu n'Ashirafu mbeera mwenna Ashirafu oyo musajja wange nga obimanyi ebyekampala ebyesite mbeera tennabeera bulungi naye nga nalisaanye bweba embeera eteredde bulungi nnyo nga batuwadde obulango tukoze biki so ofunayo ennyumba emu tutandikawo obulamu ekyo kati musabire abantu bawe business batuwe business yawo mukubira akalanga yagala ki sajja naffe tweyagaleko kuba bannaye tubonyeebonye nnyo gwokola ki nze ndi makanika wa mmoloka Subaru ekiyitibwa Subaru wano e Kampala kuba tukakuba sasi biki byonna oli makanika wa Subaru nga tusiibula nga tuwasaba yeyataaze akalanga yagala otuteeka mu luyimba ye yalabako bulabi biki waliwo abaakola mu sound ne batatuwaayo yadde akantu nabo twagala bajje batulabe mu ofiisi yaffe yembadde kyensembezaayo n'olw'ensonga esigenda kuba ate nga nsukkawo wano nze Jonas Ssentongo omukutu Tindi Files mbeere bulungi mweraba